Yes, alright. Amawulire agava mu State House galaga nti Inspector General of the Government IGG amaze okuba nga submittinga lipooti ye ey'okunoonyereza oba ekola ku investigation mu kunoonyereza ku buli bw'enguzi ali abaddeko former Speaker wa Parliament Nalongo Anita Among, era ebbaluwa eno oba lipooti yamaze dde okuba nga etuuka ewa Mwami Yoweri Kaguta Museveni asobole okubeera nga agyekkaanya, asobole okubeera nga agitunulamu. Jjukira mu ntandikwa ya corruption scandal okwata Nalongo Anita Among, tujjukire bulungi nnyo nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni ategeeza IGG agenda maaso n'okuba nga anoonyereza ku nsonga zino ku buli bw'enguzi eri former Speaker wa Parliament Anita Among, nti agende maaso n'okubeera nga yeegendereza abereka abantu abamu bata including mu kunoonyereza kuno kubanga kiyinza okutaataaganya investigation egenda maaso mu kunoonyereza omukyalo ono Nalongo Anita Among. Kati nno wenjogerera nga lipooti yamaze dde okutuuka mu mikono gy'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni gwe ampuliriza. Kakati nno tuba tujjukira bulungi nnyo ku lipooti eno oba ne ku incident eno ng'egenda mu maaso n'okubeerawo, kigambibwa nti lipooti eno yasabumitingibwa wiiki ewedde emabega, olunaku lwali lwa Monday, before ekawungezi nga tebannagenda kulonda Speaker wa Parliament saako ne deputy Speaker Jacob Oboth saako ne deputy we Deputy Speaker Thomas Tayebwa. Olunaku lwali lwa Monday. Kigambibwa nti ekawungezi k'olwo IGG yagenda maaso n'okusabumitinga lipooti ekwata ku investigation ku kunoonyereza kwe baali bakoze kwe yaliko Speaker wa Parliament Nalongo Anita Among, era submission eno yamala dde otuuka mu mikono gy'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Kigambibwa nti lipooti eno newankubadde information efulumye kati ya submittingibwa ekawungeezi k'olwo ng'okulonda kw'aba speakers tekunnabeerawo, era olunaku lw'oyo kalungeezi nga okulonda speaker tekunnabeerawo, eno lipooti n'egenda mu mikono gy'omukulembeze w'eggwanga. Oli ku UG Update Civic osinzira oba ng'otuwuliriza gw'atannatweyungako, kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwe bali kwekuumira ku UG Update Civic. Kakati nga tukyagenda mu maaso, wuliriza. Kigambibwa nti bino byonna byatandikawo oluvannyuma lwa Yoweri Kaguta Museveni okugenda mu maaso n'okukoowoola IGG Inspector General of the Government Aisha Nalule agende mu maaso ne deputy we badisikasinge ku nsonga eno, bafube okulaba nga banoonyereza ku bikwatagana ku by'obugagga ebya abaddeko Speaker Parliament Anita Among. Byonna byagenda maaso n'okuoninga balabe oba bifindinga justice mu by'obugagga nga tannajja mu bukulembeze. Lipooti yagenda maaso n'okukolebwa. Lipooti ng'egenda maaso n'okukolebwa naye tujjukire mwaka ogwaggwa emyaka egiyise emabega, omwaka ogwa 2024. Yes, was 2024, tujjukire bulungi nnyo. Kaakati nno bannayuganda bagenda maaso n'okwekalakaasa oluvannyuma lwa Anita Among okubanga amaze okuba nga ateekebwako sanctions okuva mu UK, era ne bagenda maaso nga beekalakaasa nga badimandinga resignation eyali Anita Among. Naye newankubadde Anita Among yatuzibwako akazito nga beetaaga resigninge ku woofiisi ng'ekifo ky'obwa Speaker wa Parliament kigambibwa nti kimulemye, teyavaako, yasigala anywedde, era n'abagamba sitalaba nsonga wakimukaayana, ye ayeetaagayo ekisanja kimu kyokka asobole okuba nga abaviira. Wabula mu byogerebwa oluvannyuma lya UK okubanga emusanctioninga, empapula n'amawulire information yayisibwa ng'eraga former Speaker wa Parliament Anita Among nti alina ebyobugagga mu UK enkuyanja kamaala, era Mwami Yoweri Kaguta Museveni byamugwa mu matu. We byamugwa mu matu yavaayo n'asobola okukiralifayinga ensonga eno, era n'ayita commissioner wa UK asobole maaso n'okuba nga atangaaza era akole investigation ddala ebigambibwa kituufu nti Anita Among ayina ebyobugagga mu UK, era n'ekirala ayina abaana bawerera mu UK, ayina akawunti ezijjuddeko omusimbe n'omuddi gw'ensimbi mu UK, ng'ebyo byonna Mwami Yoweri Kaguta Museveni yeetaaga abeere ng'akiralifayingibwa. Era commissioner wa UK mu Uganda yagenda mu maaso teyabandaaza, n'agenda mu maaso n'okukola okunoonyereza, era ng'agamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni yamuwa obukwakkulizo nga mugamba singa kinazuubwa nti nebyo ebyobugagga gye biri, ate na nekinoonyerezebwako nti no teyabiina nga yakajja mu buyinza, wabula ebyo ajja kubeera nga abitebya. Wabula eyo lipooti n'ejja guligwaka tetwamanya gye yaggweera.
wabula kati jjojjo ly'abalamu tugenze maaso n'okuzuula n'okukakasa nti ebyobugagga Anita Among byabadde alina ate wano waka ku butaka bibadde kamaala nnyo nga maaso tugagyetese kumanya ebyobugagga ku assets ezigenda maaso mawanga amalala ne twesuulirayo gwa naggamba okumanya ssente z'omubi w'omusolo ezibadde zibbibwa wano ewaffe wabula oluvannyuma kirabiddwako omwezi guno gwe tukubye oluku mu mutwe wuliriza tunuulira oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna kikakasibwa nti Anita Among yeenyigira mu bubbi obulala mu Parliament mu ba-commissioners era ye yateekako omukono ba-4 commissioners bano okubanga beegabanya omusimbi ogwalimu 1.7 biliyoni naye nga kigambibwa nti zino 1.7 biliyoni kalinga kasiimu akaali akaweebwa Mathias Mpuga ne banne bagende maaso n'okuzibinkiriza n'okusirikira amazima nti ssente enkuyanja ezaali zibbiddwa mu kaseera ako wabula olw'okubanga bano ba-commissioners baakimanyako ne babawaayo ka pocket money basobole okuzibinkiriza ekikolwa ekikoleddwa era nga Anita Among ye yali agenze maaso n'obakulemberamu mu kumpanya ssente zino ez'omubi bw'omusolo wuliriza kakati ennamusa etuuse ku nnyooge kakati IGG teyakoze bubi yakoze investigation n'akola okunoonyereza era bye baazuddeyo bikyali mu bikyama tebannaba kubanga babyansanguza naye kye tumanyi bulungi nnyo obuli bw'enguzi ku Anita Among badde bugenda maaso n'okunoonyerezebwako bakasize ddala kituufu olw'okuba wano ewali ensonga mubadde mwebuuza waaki Nalongo Anita Among tiyalondebwa ku kabineeti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Nalongo yali waakulondebwa naye Inspector General of Government IGG n'asabumitinga lipooti ekola ku kunoonyereza kwe ekawungeezi nga baspeaker tebannalondebwa kati Mwami Yoweri Kaguta Museveni waagifuna n'agiyisaamu amaaso then baspeaker ne bagenda amaaso n'okulondebwa era ne balonda Jacob Oboth okubeera speaker wa parliament ye-12 era Thomas Tayebwa n'addizibwayo ku bwa deputy speaker mu parliament ye-12 naye nga lipooti already IGG yali amaze okubanga agisabumitinga mu mikono gya Yoweri Kaguta Museveni kakati Yoweri Kaguta Museveni we yagiyisaamu amaaso n'awuliriza n'alaba ne yekkaanya n'agamba tujjukira bulungi nnyo enkeera Central Executive Committee ey'ekibiina kino ekya NRM yatuuzibwa era nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga chairman w'ekibiina ng'agenda maaso n'okuba nga aselectinga administration ye ba cabinet ministers abagenda okubeera nga batambuza empagi y'eggwanga Uganda wano we yalina obbaselectingira era wano baatuula bumu bekkaanye batangaazibwe kwabo baalina babalondeddwa wuliriza naye olw'okubanga lipooti yali emaze omutuuka mu ngalo ng'agiyisizaamu amaaso ndowooza bye yakakasa byamumala enviri ku mutwe era n'akakasa nti mu kabineeti Nalongo Anita Among tagenda kubeera ng'amuwa kifo nze ngamba emberebezi n'ensonga eviira ddala awo lwaki Anita Among tiyafuna kifo mu kabineeti ng'ate lipooti kigambibwa yali emaze okuba ng'esabumitingibwa mu mikono gya Yoweri Kaguta Museveni tugambe nti okunoonyereza kwali positive kwali successful eri IGG nti yakakasa nti Anita Among yali yeenyigidde mu buli bw'enguzi era nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni talinayo kifuna kimu kyayinza mutunuuliza muteekayo okuggyako okwekengera omukumpanya n'okukumpanya public funds omulundi omulala tukyagenda mu maaso oli ku Yugi Update TV k'osinziza obanga otuwuliza gwe atanatuyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako kakati nkunnyonnyodde ensonga ne nkulaga n'obubonero lwaki Speaker wa Parliament abaddeko teyalondeddwa mu kifo na kimu kyonna kyokka koolo lwafuna ebbanka luweeyo Executive Committee weetuula waakoowola waatumiza Tango Odoyi saako ne Secretary General w'ekibiina bagende bakoowole Anita Among alabikeko mu Central Executive Committee oba oli awo tamanya singa yakiika yandibadde yeegoggomolerayo ogufo mu kabineeti naye olw'okuba yakola amawaggali n'amalala n'agamba tagenda kulabikako kyanyiza nnyo chairman w'ekibiina era n'awunzika nga talina kifo na kimu kyamuwadde mu kabineeti eno ndowooza olabye ensonga lwaki Anita Among buli kamu kaayina basazeewo bakamuggyeko kati nkugambye ab'Ebukedya baagala by-elections bawiroddemu balonde woman MP mu district eyo kubanga tisi bamativu n'ebyava mu kulonda kubanga Anita Among mu kujja mu kifo kino
yavaayo ng'ali unopposed. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obba ng'otuwuliriza ng'oyakatweyunga kutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mbaagala nnyo, mweraba.